ebiri eno show ya mmwe mwagambye mwagala busaabala. Finally Bajjo alangiridde nzize kulabisaamu ku Abitex. Henry Mwanje alumbye Abitex ensonga ki? Yadde ekibiriiti kuziwaze nazo ebya Alien Skin nabyo mbiyina buterevu mukwano gwange kujjukiza nti oli ku KIKA Media ensibuko ya mawulire kwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula fenna buterevu mukwano gwange ntandise ne Bajjo emabegakawo munange Bajjo yavayo n'ategeeza abawagizi ba Clever munange bagende maaso n'okubanga ate balonda ekifo ono wagenda okutegeka concert ye era munange ekifo kyo kirabika kyafunise era nga nsaba nawe wewulireko Bajjo ng'ate ayanja ensonga zonna nga bwe ziri. Busaabala mitwalo ebiri eno show ya mmwe mwagambye mwagala busaabala mitwalo ebiri sabo tugenda kikola omukulu Bobi Wine kooli n'omwogezi wano waali katuuke batuwe ekifo busaabala mitwalo ebiri n'omutegesi Emasalo naye uno waali abantu abagala busaabala ku mitwalo ebiri gibasazeewo jizo batunuye zino kompyuta terimba bagala busaabala mitwalo emeka bo baliredde okwogera Clever waabwe sabo tugenda kutegeka busaabala mitwalo mulonde ab'ebiri nabo mutwalo mulondeko eno show yammwe eya Clever mpita ku mufumbiro omugambe bajja tugitandike program kiro yita mufumbiro amaina yas waiswa jangu na tandike program obudde bugenda tategera dewa deka omagazi wa Nuupu ajja nawe omagazi wa Nuupu ajja okubabuuzaako n'okulabanga mukola program lugogo taliiwo abadde bagala lugogo tuva ku Cricket Oval nvayo ne Emasalo taliiyo Lagibe taliiwo Freedom City kali katono katusigaza option ya busaabala mulondeko venue mwagala Clever kuluna eno show yammwe tetugenda gikola ngo omuntu akola ki taliiko mugane yape mukuyigira naye waiswa mufumbira ajja busaabala buterevu mukwano gwange ensonga zonna oziwulidde era essawa yonna teweewuunya okulaba nga munange Clever atimbye busaabala mission Clever abawagizi ba Clever munange ate nga nsuubira abawagizi ba Alien Skin mmwe muli n'abawagizi ba Clever because ono ye yamuteekako amafuta wabula eyo nga nkujjeyo ye omukulu Henry Mwanje ono avuddeyo nga ayina ensonga ate munange ezimuluma wabula nga zonna zeetoolera ku mukulu Abitex jjukira omukulu Abitex ono munange yakyunya omukyala Mary Butter ono nga mugamba akozesa ebiragalalagala era Abitex yavaayo n'ategeeza nti tasobola kubanga ate munange akolagana n'omuntu afaanako bw'atyo era ono yagenda maaso munange n'amuggyako ennyimba ze zonna namugamba tayagala mulabako ng'aziperforminga ku stage yonna era yabitwala ne mu mateeka wabula ensonga zino njagala ozeewulireko nzize kulabisaamu ku Abitex engeri kiri nti guno omulembe gwakulabisa ate saagala Abitex ogambe nti omwana ono andabye mu kamwa nkuwa ekitiibwa naye kati gano genjogera ge mazima oba nfuna wavaayo wano eno n'ogoba Serena Butter n'osazaamu contract ye olw'okuba akozesa ebiragalalagala olw'okuba anywa sisha oba nfuna bulungi era n'osalawo n'ennyimba z'okole ki ozimugaana okuziyimba zonna zewamukolera n'okomba ku erima n'ogamba nze sisobola kubeera na muyimbi akozesa biragalalagala era contract yange ne Serena Butter ekomye wano eno n'omutwalako ne mu kooti kakati saawa zino Abitex okolagana ne Alien Skin wagoba Serena Butter olwabiragalagala saawa zino okolagana ne Alien Skin oli ku management ye sebo taata biragalalagala ki Serena Butter byali akozesa ebirala byotaatugamba Alien Skin nga tabikozesa siri kugezaako kulumba Alien Skin mukwano gwange nenkimanyi naye yandyagadde ensonga gino ensonga eno njigambe Abitex oba omuntu yenna ali eyebbali amanye nti si kirungi kujajinga muntu bw'oba osayininza omuyimbi omwagaza music bamanager mututyobola abayimbi novaayo n'ogamba omwana teyalina mpisa namugoba talina mpisa gwe ssebo ogobera woyagala wona
obo kitegeera mwe mugoberayo mwagala wonna wonna ba manager naye omuyimbi bw'avaayo ne yeegoba ng'otandika ogamba omuyimbi amenye mu contract biki naye mwe mugoberayo mwagala kwegamba ffe abayimbi olw'okuba tubeera bannaku bambi mutusuubira nti tugenda kujja tubeere nga ku ntoli zammwe olya bulungi tubeere ku ntoli zammwe era buli kadde muba mutujjukiza gye mwatujja nakusanga tolina kyoli nenkufuula something nakusanga tolina kyoli nenkufuula something Abitex wagoba Serena Bata waneeno nosaza mu contract ye mukazi watu nga wamulesaawo ne sipapa olya bulungi nosaza mu contract ye olw'okuba akozesa ebiragalalagala kakati walabye alien skin yaliko amasanyalaze yaliko sente kakati oli ku gaali ye kati yononayo ki ononayo kye wa alien skin butereevu mukwano gwange ensonga zonna oziwulidde jjukira oyo gwe twogerako Abitex munnange yoyo president w'abapromota bonna munnange nga tanabakola kintu kyonna gwe nga promota olina osooka ate n'omwebuuzaako naye ono essaawa zino akolagana nnyo ne alien skin ate alien skin munnange y'omu ku abo be tutegeera obulungi mu kukozesa ebiragalalagala wabula ono tetumulabangako ng'aba anywa enjaga just kintu kimu akozesa kakoola so kati awo simanyi oba n'ekyo nakyo kimu ku biragalalagala naye eyo nga nkujjayo mukwano gwange ye omukulu alien skin munnange tusobodde ofuna ku mboozi ye nga anyumya byonna nga we byatambudde era nga we byabadde yajjeyo ki yatuleteddeyo ki era azzaako ki era njagala naawe omwewulirireko yadde ekibiriiti kuziwaze nazo sirina kyenneegwidde nako wedda kimu byabwerera nki buli kimu apartment gye ndimu si ey'omutegeesi bakyali bange kuba nayo basasudde obanga 8 apartment gye bali walina okusula musiji wasiwulikati wagenze bakyaliini nadde nga kusula mu hotelo nenkyusamu kati nengenda mu apartment naye nga nange ate babinkoleddeko ki bukolezi kitegeeza nti nebintu byadda byesisinkana mbogaba ofuna okitegedde lumu byakweberera mu mwana eriyo abadde bagamba mbu bakutwalidde mu kiraasi gye wali tolina kutambuliramu kiraasi ki mbu watambulidde mu balejjula abadde olina gendera mu bizinesi kiraasi enyonyi ebiseera ebisinga mpozi bali abalala nayo levunyinza okuba bagindabako naye nze nga nzi si muntu wawaggulu boyi obimanyi ebyange nze ogoba ekiwa kibadde nga buzibu anti nze banza babantuliza wenyini wenja butereevu mukwano gwange awono nenkujjukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso osubscribinge likinga commentinga ate tusobole okuba nga munnange tutambula ffenna saba mukama katonda abankoomere mweraba